omusajja no tomuvuma Namagwatala kuba kyaliko kino kye yaŋŋamba nti yagenda fuba okulaba nga nzikwerayo anti empisa zo zezikussa tonnaba alwanako taddamu kubevenga oba tayagala kukola aleke kuwoganira abantu namugamba alete omwana amutwale mu ddwaliro teyagaana ebyoyogera byali byadda naye na mukyalo byali byadda omwana yatwalira mu kyalo nogafuna bode plate nga ndi mu kyalo oli mukyalo muno obudde kati mulabe bisanga tukole we forward obudde buno omwana mulwadde yeetaaga obuyambi mutwale mu ddwaliro nga tewakyasasula ankooneko mulagirire eddwaliro jalekerawo okuzaalaza mu baana babannabwe kati babawa buyambi kikola wallahi ndi mukazi musiraamu olifa ng'owunya ekyo kikoze aye akendeeza okuvuma omukyala bambi akendeeza omuvuma nga mutuufu omuntu ayogeza wa busiru nebanya omugamba mutya abali Kachumbali TV kasubire ebitambulira ddala bulungi nnyo gwe wenna gy'osinzidde okubeera nno otulaba okugamba kyokola kyekisinga era kya muwendo nnyo nkyagala nnyo bw'oteekawo komenti wansi awo ate kinkolera ddala obulungi ne mmanya wawe ennyongera nawa we mba ntereezaamuko kakati ate bw'ogiwa like kitegeeza yeeyongerayo wamma ggwe ne munno n'asooka n'agiwuliriza naye nga tunnabagenda wala gamba sharinga vidiyo eno kwawe tugenda okwogerako gisharinga etuuke ku biswanka abiwulire bikulu nnyo eri biswanka n'eri ggwe abiraba biyinza obutakuyamba leero naye n'obibeera ekyokuyiga ky'ojjamu oba ne kikuyambira omwana Kyazava Kachumbali Munabutambala ntudde wano ne mukyala Biswanka kati nno ndi mu bizinesi gye sinaba kumanya bulungi oba Biswanka yagimukoledde banda ye batunda ebintu wanyirira bulungi nnyo agenda tubuulira oba tugambe kongula oba seekyo atugambe Biswanka naye omukyala amukolera ekintu bwe kiti ogamba otya ni bulungi ogamba otya Valentine yaggwa dda naye ggwe ky'okyalimu we bali kunyirira Valentine sigimanyi akagoye kabaagalana okay wafunyeyo omusajja omulala sooka obuze ku bantu abatulaba banaye mugamba mutya kansubire nti muli bulungi ze nga tompadde muzinda ng'ogwo ne bakuwulira mumpulira Ab'Ekampala bali kukuboona nerabidde Ab'Ekampala bali kumbona banange mugamba mutya kansubire nti muli bulungi olina kyoyogeddeko ekya bizinesi yange bizinesi ya mukama wange bamwita Radiant plus Natural Herbs Radiant plus bikoze bitya ye Radiant plus Natural Herbs kati gwe oli mukozi nze ndi mukozi wafunye omulimu nafunye omulimu era nyongeddera okukola bakasitoma banaye mujye mutwagire mujye musapootinge Kaswanka nange ndabe nga nange nkufuna bizinesi eyange kati gwe mu bizinesi eno okolamu ngaani ndiwo ndi mukozi nga kitunzi oba gwa apaakingira abaguze era byebimu kati mutunda biki omukazi ng'oli eyo kansooke n'abakazi omukazi ng'oli eyo nga tolina kabina omukazi ng'oli eyo ng'olina akabina naye nga tolina mahip omukazi ng'oli eyo mukwano gwange tutunda muwoomya omusajja amaanyi g'ekisajja ekisenge okukibeerako eddakiika 2-3 mukwano gwange jange omaleko ebyo byonna mbikolako ntunda obuugi obugeza ndowooza ondaba obugejjesa obugejjesa ntunda ebintu bingi nnyo mukwano nga sikiini yo yafa ngikolako sokoleke mutereza n'akabina tutereza n'akabina ng'omukyala talina kabina oyinza okuba nga olina akabina naye nga tolina mahibu oba oswala oba otya mu kibuga Kampala nga tolina mahibu kaddemu oba otya mu kibuga Kampala nga tolina mahibu kigeza kati ebyagoba Biswanka akomewo oyinza obeera nga bimu ku byamugoba kati akomewo byo oli mu kintu nedda naawe ate bireke si wekiri biri byalikiriya kati ogenda kwongerako bwongezi ndikwongerako munnaye ki kyetaawo kwongera ku mubiri gwe anjagala nziremu nga luli wennali kati ani stress zibadde zimalawo kitegeeza Biswanka yakufunda wali mugimu nnyo nali mukazi munene ate nga ndi muwanvu Biswanka yakuwa empaya teyanyimpa just bino ebintu byendimu stress era yaba yazireeta so fabbe byali atya maybe mulwadde gyali era oyo yeebase mulwadde aliko abadde ku ccupa neero tumuzayo ssaawa 2 mutwala buli kawungezi ne ku makya ssaawa 2 omwami akuyambako mu mbeera eno oba abadde takimanyi nti omwana mulwadde abadde akimanyi kubanga yazzeeyo ku live n'abirabako n'abakubya ku meetinga munna era ebitali birungi n'agenda
Naawulira nti omwana we mulwadde. Naabiraba sinaawulira. Naabiraba nti omwana we mulwadde. N'atakuba ssimu. N'atakuba ssimu. Nga yanyiiga nnyo. Simanyi. Bwe watuta obudde omukubirako ku ssimu. Yabirabye. Ava ku yabirabye. Gwe wamukubidde ku ssimu n'ogamba. Nabadde ngera mukubira naye ekyanyongera manyi nti yabirabye. Yabirabye. Singa bali tiyabirabye. Nandibadde nfuba nnyo okulanga mukubira. No, mukubira obugamba omwana mulwadde. Tajja gikwata. Ajja gikwata. Nze mukubire. Mukubire. Iyo omwana ayinza beera mulwadde omwana taata wa mwana n'agira n'agamba nti nno oba teyabire bulungi. Nga twatwadde ku gundi. Twabadde mu ddwaliro era baatuyambe bambi baatuyambe ne batusondera ku ssente batusaba $30 n'awaddeyo $10,000 bamanja $20,000. Mu ddwaliro wadde $10,000 babanja $20,000 doozi okuggwayo. Biswanka n'atabaako kyakola omusajja waawe yanyigira omukyala n'omwana. Basawo ne bannyabukandabe nti tukubira Biswanka wano tumugamba omwana mulwadde tumuire ekituufu ye kikyaliko kubanga ne baba yakunyigira omwana talina musango. Obuzibu naye wakozeemu ensobi wandimukubidde essimu dayirekiti yani bisanga kunyigira. Biswanka tetuli live nti otulabye. Lwaki? Ayina simu mmeka? Zomanyi. Eyo teriiko. Nti Katolidi yakulaze ntayagala kumanya. Ayina okumanya nga lwaki tayagala kumanya. Ezo bbiri nina ennamba ze 3 kati eriku. Biswanka ssimu. Base bwe mugamba nti ekubira mulala wuuno Biswanka bwe nkubira. Atubulira omwana lwaki mulwadde n'atabaako kyakola. Ki ekimuluma omwana? Musujja ssenyiga namuzaala nga yali yamira. Ne batamujjanjabira what first? Kale tebamulongoosa bulungi kuba namuzaala alina obulwadde babuyita kamuli. Kamuli? Kati abasawo tebamugenderako nnyo mu ndowooza oba mukebera kuba nti bamukuba na buyiso bwa bebi. Yali alina obwo obulwadde. Basewo ne bannyawo Biswanka takutte. Biswanka takutte naye nja munoonyaako atubuulire ekituufu lwaki yabirabe bulabi. Bwe yabirabye yakomentinze atya? Yagambye bantu tebampa ssente. Aba tebakuwa ssente? Kuba naye ndi kunoonya ssente nagamba tebampa ssente. Ngenda mupangira abantu sinambu baba mutte. Tigwogenda mupangira abantu babatte Biswanka. Naye ng'ekyo obadde okirina mu pulaani? Sisobola oli taata wa mwana wange ate kati lwaki mbeera mupangira abantu okumutta? Tasobola kyogera out of the blue. Oba wali okirowoozezzaako oba olina okigambako abantu bo? Mpoziko waliwo omukyala yamugamba sinambu nkwate omwana mubawe. Kate Biswanka okujja gye ndi okubiŋŋamba nti wa munnange olwagala otuyamba bwetu ne bwetuti. Yajja mbubingamba oggulira nvuma. Nimwe kati omwana muleke mwesonyiwe muleke. Waliwo omukyala yali avuddeyo ng'ayagala ayambe omwana. Naye yatuukirira oli Biswanka. Ng'ayagala omwana amuyambe. Ate ye Biswanka okujja gye ndi okuŋŋamba ate nti munnange waliwo ayagala otuyamba bwati ne bwati. Ate we yajja gye ndi yayomba buyombi. Kumboggolera mbu omwana muleete omutwaleyo. Waliwo ayagala okunyamba namugamba ayagala okuyamba akumanyi omumanyi omwana waafunirayo obuzibu. Atandika okunzuma. Naye gwe wali oli lwedde singa yakunyonyola omuwaayo. Sisobola omwana wange muto. Omwana wange ndaba muto. Omwana muto sisobola. Kati lwaki teyamuyamba nga gwamulina? Era nange namugamba ayagala okunyamba bannange anyambe nga ndi n'omwana. Anyambe nga ndi n'omwana wange kuba muto myezi 6 tosobola mutta ng'oli muzadde. Tosobola mutta. Wagendako mu kyalo? Nabadde mu kyalo nga ndi mulwadde nga n'omwana mulwadde. N'olaga ka vidiyo nga okuba omwana. Lwaki omwana wali omukuba? Kiki ekyamulwazizza? Kati kiyinza obeera nga kyekyamulwazizza kati? Musujja. Azze okusanga omusujja. Kati akantu ako nakakola
nga njagala katuuke ku biswanka. Ono ali mulwadde, omwana nga mulwadde, ssente nga tetuyina, nga njagala nnyambe ku mwana we. Nosalawo tulugunya Naye omwana. saamukuba. Era nawe kenyini neweekwata neweekubako bw'oti neweesembeeza essimu kabaatuka. Saamukuba. Yakaabako. Wali tomukuba? Lwaki abantu bakijanjawaza nnyo nti omukazi akuba omwana era nakikola simanyi nti kanaakola kati. Kyova nga nali simanyi nti kana trendinga kati munnaye. Singa nategeera saali kakoze. Weetonda ku lwekyo? Nakyetondera bambi. Ddamu okyetondere wano eno. Bannange abandaba nsaba kunsonyiwa olw'akavidiyo akavayo ne katrendinga nga nkuba omwana. Omwana oyo saamukuba. Nsaba kisonyiwe munsonyire ddala. Ng'ojje okulaga biswanga kiwali ogenderedde wakifuna? Nafunayo ko abanyamba. Wavayo omukyala amuyita Radiant. Omukyala ono akozesa buno obudde. Kati obudde buno yakozesa? Kozesa. Yasooka ddala okuvaayo n'awa omwana ssente z'oddwaliro. Ate n'akuwa n'omulimu? Nampa n'omulimu. Omukyala mulungi. Mukyala mulungi nnyo era Mukama mu kyasinga okwagala. Y'oli gwe ndaba? Njagalira omwana. Bambi. N'abalala bonna bambi bannyambyeko. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo Mukama abaddizeeyo era temukomaoko mungere ddala munnyambe mutte bannaye munsapootinge nange ndabe nga nange nfuna ka bizinensi akange. Bizinensi oyagala nga ya bizinensi ki? Era nga ya ssente mmeka? Ndi wa saaluuni. Tambula nnyo mu saaluuni. Kati senga ofuna capital wa saaluuni ey'abakyala oba omaze? Mba mmaze. Biswanga ekivulu kimu abaazifunye. So mu mbeera eyo kunyigirizibwa ki kw'osinga okuyitamu obudde buno? Kunyigirizibwa kwa maanyi kati nze maama nze taata. Omwana bw'alwala engoye ng'ebyo abeera atunuulidde nze. Era nyongera ddala bannange okukoowoola baminisita muveeyo bannange munnyambe. Okukoowoola baminisita muveeyo munnyambe. Honorable Nammeere bannange mbakoowoola mujje bannange munnyambe. Mama Fiina mujje munnyambe bannange ku mwana wange ndabe nga nange mmalako. Omwana ono oyagala baveeyo bakuyambe batya? Bakuwe kapito oba banyigirize biswanka akubenga obuyambi? Kapito. Oyagala kapito? Kapito. Ye taata w'omwana alina oteekinga obuvunaanyizibwa nga taata w'omwana. Anti kati omuntu aba agaanye ate onoomukaka. Oba omwana si wuwe tuwole DNA. It's okay. Tewali buzibu. Ne leero tusobola ogikola nga omuntu ampise nga naye nga oba ng'alina ssente asobola okungamba tugenda. Kuba biswanga bayinza omugamba nyigibye nyagana ne yeekyawo naga omwana si wange. Nga tugenda ku DNA. Ate nno wemba nga nina kapito nga nange nina omulimu nkola bulungi nnyo nga nina kapito nga nkoze omulimu gwange. Nga ndabirira omwana wange. Bambi kabebi kalwadde. Basawo ne banyawo temujja mulabako kuba mwana muto. Naye nze wano mulaba kati mbagamba byalina alina plasita ku mukono. Bambi. Waliwo minisita oba omwami we bamuyita Honorable Luzi. Honorable Luzi. Mukyala we ne mukyala we. Baakoze batya? Saala bambi baali bampita. Nga ndi mukyalo nga sirina wentandikira kubanoonya kubafuna. Nga baali baagala mbasiŋŋaane naye kati nakomawo mu kibuga naye sirina wentandikira kubafuna. Oyagala obafune? Atugenda banoonya. Honorable Luzi gwe baakuba akalulu Emityana ne mu Kampala. Se mukama wange wali wavuddeyo ng'ogambye oyagala omukyalo ono mulina. Era woŋŋambira nti muleete we muleetera mukama wange. Tugenda mufuna. Bw'abeera yavaayo naye yama. Bambi baavaayo naye nga sirina wentandikira kubafuna. Honorable wa mutima mulungi tujja munoonyaako. So mu mbeera eno yonna tobeerako awo n'owulira nga you feel like you're missing biswanka nga taata w'omwana. Obuuza ekibuuzo ekikaluba. Ate era waliwo biswanka yavaayo n'agamba mbu saagala alabe mwana we ebikozi bite. Mukwano ekyo si we kiri era omwana wo oli wa ddembe okujja okumulaba eri kusalawooko. Gw'atayagala kulaba mwana ono. Ayinza obeera nga ayandyagadde naye nga wooli kizibu nnyo tuukawo. Atuukirire gwe akubira essimu agamba njagala kulaba mwana olaba simukuleete n'amulaba.
Senga ayagala mulabira waka. Waka wajja kaluba. Kubanga ebivumo byanvuma bitiisa okutuuka ewakaawe kati buno obudde. Naye relationship y'oku media eno abantu abakulu lwaki teboogerako naye ne mubijja mu media era nange sibyagala nakati wano wendi nkola nsabinza okubeera mu media babiŋŋaanagaana dda nze mama wange tayagala kugenda bamu binswaza saagala baganda bange kulanga mbeera mu bino bintu sibyagala. Okuva eri emabegaawe waviirayo mawulire temumiitingangako naye ne mutuula ne mwogera nga tata n'omwana? Nedda pozi okwogera twalinga twogera nga twogera kale. So ne ku WhatsApp musobola okwogera oba yakubulokinga? Naye olabika gwe yamubulokinga. Ng'okuvuma kunsusseeko ne ŋŋamba waayo kamute ne mmweggyako era talina wanfunira guge mazima. Wabulokinga omusajja? Yali nga nvuma nnyo nentuka nembikoowa. Ate omusajja yandikuwadde obuyambi ate n'omubulokinga? Gwe bikaseera omuntu abeera nga kuvuma era omugamba owange kamuleke kamweggyeko kamuleke. Yesu obeera oyagala kubanga nange nali njagala naye namaani ngaamu naye kamuleke. Kakati maybe yandi kuno akutte obukulu. Ogamba otya? Bannange obula tokwasika. Naye ogwo oli muganda wange kati nkubuulira amazima kubiddeko nga ndi ku lutimbe gagadde Kachumbali TV ensi yonna ekuwulira sooka obuuze ku batulaba. Naye wooli nga waleekaana olina muto olina kiki? Awo wennyini ku bebi wo. Twalabyeko mu mawulire nga omwana wo mulwadde era ng'ali mu ddwaliro. Naye nga bagamba omwana wo omwana wa Shiba mukyala wo Shiba gwe yazaala nga mulwadde era ng'ali mu ddwaliro. Mudwaliro kiba kirungi era omwana yenna bw'alwala oba omuntu yenna alina agenda mu ddwaliro. Anti omukyala kigambibwa nti nno bamubanja ssente nnyingi nnyo z'atalina obudde buno nga bamubanja emitwalo 3 mu ddwaliro okumala eddoozi y'omwana naye talina akwadde 10. Bwe yajja simugamba nga kafu aleete omwana mu ddwaliro ng'atwalayo lwazi talina kyasasula teyagaana. Wamusaba aleete omwana omujjanjabi ku bwereere? Mabegako ne mugamba omwana ne waali balwadde kigwenkonaako omutwale mu ddwaliro lyange gye banzijanjabira ogwo gwakutwalayo omwana nze byonna biba fiiti. N'abigaana kubanga gwe weebuuza okubanga nakati sirabanga ku mwana oyo naye ng'ate abeera azunga mawulire ng'agamba wange yaŋŋamba tasobola mundeetera yadde ddaki. That's why era ndowooza kati mba nina okukola DNA kubanga nze nanzitira mu bantu. Agamba nga bwe sifuddeyo naye nga nomugamba aleete omwana ye ogwe gwakutwalayo omwana mu ddwaliro bajjanjabe tafa ku kya bbiiro yabigaana. Bw'alabye nga mulwadde watuta obuvunaanyizibwa mukubirako ko nga ate nkuwadde nkugambye namugamba aleete omwana abakutwale mu ddwaliro tebabaako na kye bamusaba nze ogwange gwakubikolako teyagaana ate kati ekirala aba ayagala ki. Naye agamba nti nno akutya buli lwovaayo omuvuma buvumi. Awo n'abeera bwotyo ng'oli musiru nkugambye twala omwana mu ddwaliro tolina kye bagenda kujjako ng'ofefe ng'ofa kimu kusabiriza abantu tayagala kukola tekyagala kukola kinamagwata tekyagala kukola. Kiteekawo omwana akageri nti kyazaala omwana wa sita kireme kukola mbu bakikwatirwe ennaku mu bannaye kusanga takifudde ng'ate nze bwe nkikubira kyangulookinga. Ofuba nnyo mukubira kyangulookinga ku TikTok owawa kibuuzo oli nakyo endi naye akuwulira mukama wange kyangulookinga ku kiwamu abyewakanya ebyo byonna byeŋŋambye simugamba nga kaleeta omwana mu ddwaliro ng'eddwaliro akola kimu gaakutwalirayo omwana teyabigaana. Simwanako emitwalo 2 n'aginziriza mbwo busente sizimuwangako n'azinziriza oyo n'amagwatalo. No tomuvuma n'amagwatala kyaliko kyekino kye yaŋŋamba nti yagenda fuba okulaba nga anti empisa zo zezikussa tonnaaba ate okyakkira ddala wemba nga nkyakaaba ogenda kukkira ddala nze kankubuulire genda mu maaso n'okunvuma. Kyalwanako taddamu kubevenga oba tayagala kukola aleke kuwoganira abantu. Namugamba aleete omwana amutwale mu ddwaliro teyagaana.
awo nga abutikawo matama ebintu byebigenda mu kyalo omwana we yalwaye nanga amuleete kyatuweza transport tatuwadde kimbo ate omwana muleete funa boda omuleete nimugaa ndi mu kyalo mufuna boda omuleete okunja mu kyalo Masaka mpaka eno boda esobola okundeeta Masaka Marina oli Masaka okakasa oli Masaka Shalomu yakusanga Masaka okujjako interview gwe wakomadde okunkubira wakomadde okogenda nange tewambulokinga Marina wakomadde okogenda nange mujjeko kubanga nange nja ngenda maaso n'okuvuma anko tomuvuma wabula tukanye bukanya nakigamba kireeta omwana mu ddwaliro nga buli kimu tekina kye bakisaba tekyagaana ewawo nga kibutikawo matama siri mugamba ngako ebyoyogera byali byadda naye na mu kyalo byali byadda omwana yatwalalira mu kyalo nogafuna boda ekulete nga ndi mu kyalo oli mu kyalo muno obudde kati mulabe bisanga tukole way forward obudde buno omwana mulwadde yeetaaga obuyambi mutwale mu ddwaliro nga tewakyasasula ankooneko mulagirire eddwaliro anti obudde buno alina eddwaliro lyatandikako nga bambanja kabbiirwa era newomukubira essimu akugjako bujja kasi omugaa nti omwana mulwadde agiwa banne wangi nkolagana nabo eddwaliro lyemusindikako nkolagana nalyo okitegeera yafa kimu mukunzi gyamu sente zesina yaŋŋamba mbu newemuwa sente talizikiriza simuwangako emitwalo 2 n'agigaana yakanyina ginsindika naye tenakubiri nangamba nsindika sente zange yale enkuba simuwangako emitwalo 2 n'aginziriza mbu ye takwata busente obwo nze buli kimu nkirina kisobola mumbukwata naye ngenda kufuba oba njogedde kimawulire kalabike nga kaggwerayo nga kasiraana kati Marina bw'owasubira omuntu anajewasente ng'ate ne bizinesi bwakolera ogikuba naginsaba so kati obudde buno papa akole ki okkiriza omwana aleete omwana agende mu ddwaliro lyenkwatagana nalyo nzaga amalwaliro gesikwatagana nago kubanga sijja gasobola namugamba dda aveve nga kifakifuna linnya kubanga byayogera byonna amala kunywamu akozesa enjaga akozesa omwenge akozesa bimira byonna abikozesa mugjeeko bina byokunywa bina bikozesa kati amaze kuteekamu olowooza lwaki yatuggyeko dda mutusonyiwe yansindika emitwalo 2 naye kati ati omugjeyo kati tunafuna way forward muleke kibanga tomukubira muleke abirabe bulani kati way forward omusajja ayagala mwana amulabire alimba okakaza otya ati ndalimba nga ate nemukubira esimu agikwala nagiwa goba naye mutamiivu munne batamiira aba goba oli wabeera nono wabeera t-shirt goba wagijjamu oliwo gyakwata babeera biri era amukwata namuga era omala junior taliiwo so kati baine munne banenja kujjayo n'ebyama byabanna baŋŋaana okwogera ebyama kansirike so ka baine munnaabwe munnaye nankwesimu nga abadde ne goba oli nakwata namugamba mama junior akuye mukwate ngambe siriiwo so kanga namuga nti omwana mulwadde sijja mukubireko ku simu yo kagina no mukubireko mwani blocking omukubireko kali mu block buno si mu blocking ku WhatsApp katono unazemu akubi banange twandikutte muntu oyo ate omugamba kamukwato oyogere naye tunsiga kugenda naye alabika akakkanye yogera n'omuntu anko biswanga omukyala yennyini yakuggyeko kubanga akubireko kakati zokoleke leta njogere naye biswanka bw'oŋŋamba ng'okuleeta omwana sigwakyusanga deeti sigwakyusanga deeti sisa kujjako biswanka kamuleke biswanka tovuma tukanye tulabe we forward wali oyagala kuwaanirwa otalinako luganda wali ogenda kuwaanirwa otalinako luganda zibira sente zekyandikukadde mwana kiwambate mu mubankube malina kwe twabanga abate mwenyenga tebaba na buganyi nga bafaani bange walagireka wabangira omusajja nasina sente zitwakufuna batemu abantu 15 bakwetisa nga bamusule mu kitogewa
abo bennyini abaana batamiivu banne ne bagaana okategeera kati anko Biswanka mbadde nsaba oyo bw'abanga eddala yeetaaga byamina gafa kimu kutta linnya lyange owakantu aba akuzungirako ki poliisi tamanyi weeri agende ku poliisi nange ngende ku poliisi minyonyola ensonga yange oyo Mabina tusabe waddemu bebe abantu obuyambi bazzenze nke nga bwe sirina ssente kibagobye mukyagala nze kirabe nga ayiza banzisi oba kiziru oba kirayongawa no kakati Biswanka ekinkubiza essimu kulaba nti no tufuna we forward mutambule bulungi ate mukunzi kirali nnyo oyo Mabina kati kyakitegedde naye ekikulu kya byonna omwana mu ddwaliro nga buli kimu kijja bakiriyatinga tebamusoboyadde ekyo teyagaana gwe Mabina tewagaana tewambulookinga eggulo sase ekalayifu kamwe tewambulookinze nabagemamaaso nga kikulesa mwana no kati agenda ebyo nkimanyi muyinza n'obitemamu bikoze okimanyi bimuswaza mukatimu paati ekuba Biswanka matakumwe Biswanka omanyi sirina kyesobola wenjogereza amazima n'obitemamu alabika azeeganye naye kyenjagala we forward meseji teziriwo kati agenda kwani blockinga agenda kwani blockinga mwogere kati Biswanka osobola kati Biswanka eno mukwano nedda so kati kiki weetaaga obudde buno Biswanka nedda nammwe anti kati ebyo tubiveemu kati obudde buno kiki weetaaga gwenga okay kale kati akitegedde kalabe engeri gyakunoonyaako kale Biswanka tweyanziza akitegedde Biswanka kakkana buli kimu kigenda ba fine okay bassebo ne banyaba ensonga zezo ndowooza muziwulidde bintu si birungi madamu wano wentudde waliwo abakyala ab'enjawulo abanyiize olw'ekikoleddwa Biswanka okuvuma simanyi oba nsobola okwogera nabo ne batuwa ku ndowooza zaabwe kuba abakyala bakulu ate ebyala bino babimanyi bassebo ne bannyabo ensonga za Biswanka ziri nyenkandago tukakane manyi nti obusungu bungi nnyo naye tukyali mu maaso tukyagenda mu maaso nekatumaiti mami ogamba otya ndi bulungi ssebo amanya manya nze Nakagwa Saala ekikoleddwa program tugikoledde wano sisimye namu abasajja balekerawo okuzaalaza baana babannabwe kati babawa buyambi twagala waba muzadde mwamulabirire kati oyo omwana ebbujje oyo Biswanka byagamba oyo omwana bamugaba Biswanka yeetaaga kubeera ku poliisi ng'asasulira na buyambi ku poliisi kirabika bwe yeetaaga avuma otyo omukazi munnamagwatala naye semagwatala era semagwatala embwa ezaala mbwa enkofu ezaala nkofu n'omuntu webale nnyo omuntu azaala mu muntu kitegeeza Biswanka waagamba omukazi nti namagwatala naye semagwatala yamwebakako nga tamulaba anti agamba tukoye omukyala yamublockinga alina ensonga lwaki yamublockinga era ng'amuvuma amumanyira lwaki bamanyira abaana b'abannaabwe ate ne Biswanka musajja azadde naye ajja kukirabako buli kyakola abaana b'abengi
bw'agamba nti nno omukyala yamugamba aleete omwana ye alina amusobola talina oyo omwana bamugaba naawe birabe oyo omwana bamugaba myaka emeka egyo tanakutuuka kwesalirawo oyo omwana bamugaba wa myaka 7 oyo omwana tanabatuuka kwesalirawo anti agamba talina ssente zitya kati nno leero obuyambi ajja kubuweeranga ku poliisi lwaki teyambala kondomu yali tamanyi buli wojjamu empale olina okumanya ekivaayo eyiza obulwadde oba omwana musiru so kakati gwenga gwe olaba ki ekyandikoleddwa nze ekyandikoleddwawo essaawa zino ebyo bye yeekwasa mbu omukyala yamublokinga amugjeyo boogere ng'abantu mama abaana ne taata w'abaana taata w'abaana atandika okuwa omwana obuyambi kati omwana wuuyo omulwadde taliiko buyambi ali eri ayanjaza mpaleze era azaale mu balala taata w'abaana talina buyambi abulina waliwo n'eddwaliro eryagala okubayambako lwaki anti kati gyaba atusindika ng'omwana waalwala nga tujje tumutwala kubanga famire yonna erina okubeera ne famire dokita ababajjanjaba omukyala yagaana tagaanangako biswanka yeekaza tagaanangako bw'oyinza okuzaala omukazi naga mwana omulwadde mbw ate neŋŋaana mba nzijjawa so bubaka ki bwolina eri biswanka obubaka bwe nina eri biswanka addenga nti kati akuze kati taata w'abaana ebyo byonna byalimu bya kito ate bya kisiru alabirire abaana babazadde n'omwana atandika omulabirira amuwe ng'obuyambi buli kimu kyaba asobodde nga ye oba wa every week oba wa buli lunaku naye ng'alina okulipootinga nti omwana alina okufuna ki kabeerenga kameeza oba mutwalo buli lunaku sajja affe ebiswanga talina ssente ajja zifuna mpozi empala agisiba ezipu oba sekyo bagende bamukutula obuseke taddamu kuzaala alye nga bw'ayagala kale basebo ne banya bindowooza z'abantu zeezo anti obusungu nga bungi so jangu tulinako obunyivu bw'amaanyi biswanka ensi n'ensi emanyi biswanka buli wetuscrollinga lwetuti ku nsimu tulaba biswanka anti omukyala mbe amwonoonera linnya lye anti linnya kinaffe omwana tumwerabiddeko wano babebi jangu bannange yamabakako nga tamulaba biswanka naawe terero oli musajja okuze va mu byekito wamabakako nga tomulaba watuuka okumuzaaliramu abaana omwana wuuyo abasajja banyinnyo abalinga biswanka kati biswanka erinnya lye lifudde ate agenda kugwa flat ate mukolimidde bubi mukolimidde abasajja batalabirira abaana basaana kufa ogeddwako obiwulidde omusajja yaggamba alina famire dokita amuyambako ku bwereere omwana mutwale ekintu ekyo kwanzireyo emabega nali saakyogera twali mu kyalo nga ndi mulwadde nimutegeeza nti omwana mulwadde nga tanaba kunsindikira ssente nanga mufune booda mujje okuva mu kyalo Masaka mpaka ewuwe nfunewo booda ngende olamuka toli siriasi ndi mu kyalo ndi waka nkugabe Mataka era nga wakyogedde bw'atyo tuna booda mujje nemanya nti kamuleke nedowooza alabika abadde ali mu myenge gye nemuddamu ekawungezi sawa yali emu nemukubira baali 3 munne eyanzibulako naŋŋamba agiwadde gobba nenkuba essimu n'agiwa gobba n'agamba mama Junior naakuba mukwate nankwata naŋŋamba mama Junior obadde oteesa ki ntaliiwo naye wakomawo ŋŋenda mukuwa onze kale naye mbadde gabweti ne bweti mwana mulwadde n'agamba kale agala kuddamu teyaddamu okuddamu yansindikira bu message bulobu alina obuntu obwasindika obwo katuni tyuni obwo nga busekaseku obwo ndowooza aba tubuuzaako naddamu nasindika message ne mugamba tuli bulungi naga kati soma ennamba yo nkutereko ne mugamba ennamba bali mu kino giina gisome naye ngisoma nakuteerako sente emitwalo 2 era nagisima ne mitwalo temwalimu 2,222 era ne mugamba neyanziza tweyanzirika mutwale yali akusindikidde zakuva mu kyalo kujja za mwana kulya ddwaliro za ddwaliro mitwalo 2 oba yawabwa leka yali asindika 2 kale ekyo kyonna muneneze watuuka emitwalo 2 era olunaku ne luziba enkeera n'asindika message n'aŋŋamba yala enkuba kwata ssente zange ozinsindike nemugamba yiyi nenkwata ssente emitwalo 2 nenzikwata nenzisindikira biswanka naye bukwano obanga avuddeyo nantyobula kubanga yantyobula tuyobula ddala n'avuma naye agende mu maaso
agende maaso naye wallahi wembanga nakwata amagulu gange bwenti ne muzaalamu omwana oyo ebbanga lino lyonna Biswanka mbadde siina kyennaama nga buli kaseera bwe mbadde nebakawo nga ngamba Mukama Katonda ampeere Biswanka ssente wekanga naddamu obwongo nalabirira omwalo nze kibadde kyatteeka nga nkyoga naye kati kakisazeewo bwembanga nakeera ku makya nengira amagulu we nenzaalira Biswanka omwana oyo ng'omwana we nga nange neekakasa dda nti omwana wa Biswanka wallahi ndi mukazi musiraamu olifa ng'owunya ekyo nkikoze enswala gye nswaddemu nkooye nkaabya amaziga gonna nga kooye onswaza gy'onswaza naye wallahi wembanga nakeera ku ntya nenzaala omwana oyo ate nga ddwaliro buli kimu ku bbiru ya maama wange notamuwa respect gati bino byenjogera maama omuwala wanaabiwulwa n'agamba atya wallahi ogenda kufa owunya ate n'okutandika olwaleero ogenda kubonaabona nze Biswanka mbadde nga muteeka mu ssaala yange buli kiro nga mbeera awo nensani nga Mukama munnaye muyambe afune ku ssente weka nze buli lunaku okuva oluto we lwagwamu mpaka eggulo kaŋŋambe eggulo wenkomye kati okusabira naye nga mbadde nkusabira kati wallahi ntya Mukama era ngenda kiteekanga mu ssaala yange Biswanka ogenda kubonaabona ojja kukomayo ekyo kankyogere tata mwana wange alihamudulira sikiinaako buzibu ampayiriza byonna mukoledde abatemu mukoze eki byonna anvumye namagwantala namawunyo malaaya kati kitwale ndi sisitawo kitwale ndi muganda we baganda bange balina amasimu nenkisirika nembeera nga nsaba Mukama munayamba omuteekemu ko ku bwongo munange nze kibadde kyatteeka okuva olubuto nalutegeera nti mweri Biswanka mbadde nga nkusabira naye kati nkooye wallahi nsaba Mukama akukuba ebbalaayi ekyo nsaba Mukama Biswanka akukuba ebbalaayi nga nange bwe mbonaabona ku mwana oyo tagenda kukyuka amanyi anvume nnyo basebo ne bannyabo ensonga kyagenda badde nsaba nfune ku madamu nze Radiant nakaabakabada n'enkowa naye kati ngenda kukuteekanga mu ssaala yange buli lunaku Mukama kuba omuggo nkooye bwekiba nga Biswanka wanneebakako bulungi wallahi nsaba Mukama kuba omuggo aye toliddangulu mpazi ng'ontuukiridde n'oyogerako nange naye wekitaba ekyo nkukwasizza Mukama oli bonaabona mpaka sebo ne bannyabo gwetudde naye yatuyambidde ku mukyala wa Biswanka okubeera ati nalina waakola n'okubeera ati n'obudde buno asobola okubeezaawo omwana tukwaniriza obulamu bugamba ki obulamu si bubi mpozi mweyo webale kulabika bulungi webale kusiima ebigenze mu maaso byonna obirabye mbirabye era bwe nkutunuulira mu maaso toli musanyufu era siri musanyufu yadde n'akamu naye mu kuwumbawumba kiki oyinza okwogera ku sayidi zombi bonna basooke bakakkanye obusungu lwansonga omwana aba yayingirawo ku nsi agenda kubeerawo mpaka Katonda nga atuusiza tayimu ye omwana yayingirawo ku nsi bwabwe bonna kyenyinza obbagamba kintu kimu omukyala mbadde mbeeranga naye era nga mukomako wamufuna otya namulaba ku TikTok nga like akuba omwana ka video ka pampa sirina nnyo naye nange kyankwatako ng'omuzadde nemukubira essimu omwana yali mulwadde nemuweereza ssente n'amutwala mu ddwaliro nemugamba va mu kyalo gye Kampala tusobola oyiyiza wano era wenamu meeting to be honest with you si mukazi muzibu wa kukwatagana naye ye mutugonyonyola ekyo tunamugamba kola kino n'akikola kola bwoti n'akikola sinaba mufunamu buzibu yadde n'akatono ne element y'amalaya gye bamuvuma sinaba gimulabamu so Biswanka ebigambo byayogedde obiwulidde ebigambo bya Biswanka bitiisa bitiisa so kale tweyanza sewo Biswanka mu bigambo byagamba amugamba aleeta omwana ono kyatayagala kukola n'omukyala naye wulidde sayidi ye mu byonna bwe tunamwani musobya Biswanka atya anti kakati olaba nga tubitadde mu normal sense olaba omukyala ono first of all
obeera ng'oli muwala ng'oli muto nga tonnaba kuzaala. Omukyala oyo yafuna olukindo. Sometimes lugana ne lumusiiwa ekiro akaaba amaziga olw'ebigambo biswanka byamuvuma. Okitegeera lwa nsonga nze nsula naye mu nnyumba emu. Akaaba amaziga. Biswanka n'aba ng'avuma omukazi gwe yazaalamu nti Namagwatala. Namagwatala n'aba nga yamuzaalira omwana. Okitegeera ebyo bintu biruma like nze olaba mbyogerako n'emmera n'olutiko. Reason being nze sibirabangako bukyanga batuzaddemu naye tebatuvuma. Okitegeera ebigambo biswanka byayogera tondaba nti mmeza olutiko bitiisa. Nze sirabangako omusajja avuma mukazi ebivumo eby'amaanyi n'amuvuba kino n'amuvuba ki ate ng'amuvuma nani stop. Biswanka yeddeko otherwise eno ensi ogiraba esobola okufunda neyenkana akatuli k'empiso. Biswanka esobola omufunda tesiri yessala nze gye musabira musabira kubeera successful reason being sinze Katonda we. Katonda yalina plans ze naye buli wookola ebintu ebibi omuntu n'omuntu ate kati oyo yamuzaalamu omwana yandimadde respect y'okuba nti ye maama w'omwana we. Nalekerawo muyisa nalekerawo muvuma mu bantu. Mama w'abaana oyo omwana mama ali mu kukaaba yalina kukola ki eri baawe? Mama omwana we namufuna namugamba todda mugenda mu interview yonna. Okitegeera tukuze omwana tulabe nti tumukuza. Nakkiriziganya nakyo naye naŋŋamba interview zino waliwo abampita ne bampaayo 2 ne bampaayo 3 nemba nga nsobola kuba sisobola kuprovidingira buli kimu mwana. Yes nemugamba it's okay naye ebigambo byogenda okwogera n'abantu ebyo bisengejje lwa nsonga naye muntu anyiiga. Omuntu omuvuma malaya n'asirika n'omuvuma buli kimu kyonna kyonna n'asirika naye ng'omuntu agenda kunyiiga. Okitegeera aye akendeeza okuvuma omukyala bambi akendeeza omuvuma. Omukyala ono obusungu naye anyiize n'asabira Biswanka essaali. Wuyo alina mukaba buli ziga lyakaaba lijja kukosa Biswanka. I swear to God bijja mukosa. Kati olaba Biswanka kyalina amaanyi agafunamu emitwalo 2 ng'agenze n'ayiriba ne waliyo time eri ey'obukadde nga n'ekisaati kyayambala kikutuka ekitogi nga talina n'amaanyi gagenda kuyiriba kukola nga yeetaaga okukubira oyo omwana amusabe kakkota ka ssukaali. Omwana wanaalaba byabadde avuma maama we ajja mumukyawa. Oba Biswanka alina abazadde? Era alina abazadde? Bamuzzeeyo waka bamubuulirire. Bamubuulire yeetaaga kkojjaawe oba ssengaawe oba sekyo family oba mu bufunze yeetaaga mu rehab. Sirabangako musajja avuma mukazi. Okitegeera n'amuvuma ebyebivumo tasobola. Oyo omukazi akaaba ekiro n'asula ng'akaaba naye maama Biswanka sirika embeera egenda n'asula ng'akaaba. N'omubiri okubanga tutuwa buugi wawetigeni courage omuntu asobola okuzza ku mubiri kuba ku stress w'omwana amabeere omwana atuuka tayi nga ne byayonka temuli olwa stress ennyingi. Netufa ku mukazi nga neenya okubuugi bw'oba kakibogaba Biswanka muvubuka nkubuulire kati obudde buno ayinza okubeera ng'omukyala ali nze mbyogerako n'emmere olutiko lwa nsonga nze sibirabangako bukyanga mbaawo. Osobola otwala ku budde n'oyogerako ne Biswanka maybe gwayinza okutegeera. Biswanka oba wa tribe ki oba yeddira ki Biswanka nze newe nayogera naye waliwo omukwano gwo leero ankubiddewo essimu nagamba omwana mumuleete eno mu ddwaliro simanya biki twagala kulaba mwana. Olaba eddwaliro lye namutwadde netutemu omwana wa Biswanka eddwaliro lye ntwalamu abaana bange. Okitegeera ne baba balwadde n'omuntu yenna ali close nange gye mmutwala. Okitegeera bajjanjaba abaana ne oba tolina bagumiikiriza naye bankubidde essimu nga bambuuza ebibuuzo eby'ekisirusiru agenda attackinga abantu like basanze ono omwana agenda tuuka time nga talina amuyamba. Nange nja tuuka time mu mbikoowe reason being tosobola kwera namuntu ng'omulaba ekiro akaaba emisana asiiba akaaba nga bamuvuma era okujjako nga yagala kukomekereza nga omukazi azze mu kyalo tamuvuma. Amanyi omukyalo naye nsonga omwana gwatumye abeerawa asulawa abeera naani ali aki kimani ebigambo byandibadde birungi senga oli wano fajja munaani nze sirabangako musajja avuma kati kankubireko olaba Kampala 100% abakazi abasinga obungi tulabirira abaana baffe ate nekya tewali mukazi gwe batavumangako nti malaaya. Okitegeera ffenna ate teri mukazi ateetundangako oyinza okuba togenze kwetunda kufuna ssente naye wali oyagaddeko oyo omukazi I mean omusajja
nga like omwagalako bwagazi okitegeera ng'omwagalako ssente kati bamalaya bangi abali mu bufumbo nga banywedde baaguma okitegeera alekerawo okuyita omukazi malaaya otherwise bajja kumusiba ogwo omumwa gwe sikulimba ekizi kizaala munye ebyo byaddamu ti oli malaaya naye malaaya teye malaaya nsajja basebo ne banyaba ebigambo byebyo so nga tumaliza bigambo ki byowa abatulaba yes abatulaba mwenna abalungi mwebale tulaba n'ekirala mama Biswanka ali mukaba n'ekirala mwebale kwagala Kaswanka kuba Kaswanka abantu bamwagala Kaswanka alina favor kituufu Kaswanka alina favor abantu bamwagala ne oba otudde ku live abantu bamwagala ne mu comments bamwagala okitegeera naye kankubuulire wuliriza nze kyenyinza okugamba abantu abali close ne Biswanka mumubudeebude bamubuulirire nti tebavuma mukazi talekera ovuma omukazi kyenyinza okugamba Biswanka otherwise agenda kukomekerera bubi basebo ne bannyabo ono gwentudde naye be bamu ku babeera waneeno nga balabirira omwana wa Biswanka naye ebigambo ebyogeddwa Biswanka tebimusanyusizza era si musanyufu naye nsaba okakkane mami ebigambo bibeere birungi nnyo amanyi bampita Sharafa Kalema pangalira wano ku Radiant Uganda tutunda ebintu ebyenjawulo kansoke nkaiseewo tutunda cosmetics tutunda perfumes ez'enjawulo abaagala okuglowinga oyagala ku brighteninga tulina bedroom products abaagala ensonga z'omu kisenge tukwasaganya ku ndwadde za nsusu ez'obulamu zonna tuzikwasaganya jeffe ba Radiant plus Natural Herbs Radiant plus Natural Herbs wedda nno akanya kannemye okwogera nga sikategeera bulungi naye okanyonyodde bulungi nnyo ensonga oziwulidde bulungi nnyo obukaawo bwa Biswanka obirabye n'ensonga I think alinamu point eyogamba nti omwakyala yamusindikira ne ku ssente olaba oli musajja olina abooluganda ffenna tulina gye twava tewali akeera ku makya n'akola puroguramu ya kuzaala wabula abaana Katonda yabatugabira tewali muntu akeera ku makya ne yeeteekateeka n'agamba nti kati kanzaale batono nnyo gye bali abakikola nti yangenda zaaya mu budde bwe biti naye Katonda yasiima n'akuwa ki omwana naye waliwo ebintu ebimu nga bankyogere ntya tulina ekitiibwa kye tuwa abasajja ekyenjawulo nze nakula njagala nnyo taata wange kuba saakula nnyo na maama wange ne nakula ne taata wange ng'atulaga he was that father who was present mu buli kimu nga tumusumbuwa twali bangi ewaka naye nga ye taata n'olwaleero gw'osobola obbeera w'obadde teyali mugagga naye teyatuggyako ko teyatukola batya teyalangirako bamaama baffe yadde balinanga obutakkaanya baabwe yasigala ng'atulaga oli maama wo nze nzaani wadde tetuli ffenna era nga bamukubyange nomugaa njagala kwogera ne mami ng'era akwata akasimu nagakwata genda oyogere naani gye baafuniranga obutakkaanya byabeeranga byabwe naye ffe abaana tetwakola ki kuba tewali bufumbo butabeeramu butakkaanya naye waliwo ensonga ezituuka mu bulamu nga mubutuufu omuntu ayogeza wa busiru si kinene nnyo nakubanga toyina muntu gw'olabanga ategeera nkubuulire olwaleero waliwo omwami akubye essimu era nyombye naye sijja kulimba kubanga abadde atugamba ayagala kujja ku ddwaliro ne tumugamba ku ddwaliro omwana agendayo ku makya n'essaawa 2 ez'ekiro essaawa zino twavuddeyo dda tetusobola mukola tetumuzza mu ddwaliro n'agamba njagala kumulaba twagagira ddwaliro twagasasula ki ku lw'embeera ezimu ku lw'ekitiibwa kye tukuuma kuba kyemmanyi okimanyi nti mbadde sagala kujja na mu kamera eno era tetukerangako ku makya ne tuvaayo nga ffe ne tugamba nti yeffe alabeera n'omukazi ono tetukijjangayo ko mwe muze mutunoonya mwe muze mutulete okulaga nti no jangu mwe muze gye tuli ne ku live zaabeerako omukyalo olina asobola okweyogera talina muntu gw'abeeramu naye era azibeeramu yekka kuba ffe tuli bazadde
tumanyi nti ebigambo ebituvaamu abaana baffe midiya ekuuma ebintu bingi enkya tulina abantu abatumanyi eyo abatulaba abatuwa respect abatutwala okubeera ebintu ebyenjawulo naye ddala ddala omuntu akuwulira atya ng'osobola okwogera n'omusajja ng'oyo n'eri ebigambo byayogera ku mpewo morova si kirungi ekyo kyo mu butuufu oli waddemba okuba nga tolabirira mwana ono nga bw'obadde nga tomulabira kuba alina emyezi 6 wasindika emitwalo 2 tosobola na kubyogera mu bantu wasindika emitwalo 2 omwana n'ozimuggyako omwana ayambala alya anywa ayonka amabeere ddala n'ente eri ayonka nte ddala okeera otya ku makya omukazi gwe wazaala banaye tuyita mu ntala ng'abakyala okukuuma omwana mu lubuto lwo si kyangu abakimanyi abakazi mwenna mukimanyi omukazi oli yasalibwa nze nno ndi mukazi muzadde tebansalangako yadde ejjirita naye omuntu okubeerawo nga osisinkana okufa naye ku lw'omwana gw'oyagala okukola ki gw'olowooza agenda kuza atya omukyalo n'akuza omwana ono n'omutima gwe ng'amwagala naye nga kitaawe amuwanda lulusu amuyita ebivumo byonna byabadde soba nakuyisa mu kamwa kange nze ng'omuntu ategeera nze era nkusabira bibi byereere sijja kulimba bibi anti omukyala asabye bibi ate naawe osabye bibi tetuyinza musabira birungi maybe akyuse omutima gwe byonna twabikola ne tugamba omukyala munnaffe oyo tusirika asiise teyejjusa seka ne waliwo ekisuka mbadde sifunangako mukisa mbadde nga bano babiŋŋamba ku live ko nze siri muntu wa tiktok ali awo tibalabye ebyayogedde nga mpulira ne ŋŋamba naye kisadde ekyo ddala kitegeera bulungi sirika naye leero ye ayogedde nga nange mpulira like nga si bya simu kuba aizajja nga tebabinyumiriza nga nange mbiwulira bw'oyita omukazi simanya namagwatala yajjamu atya engoye malayo ogyebakako otya nga toyambadde kondomu malayo ogireka otya nga wagyebaseeko n'ogireka etaayaye nga togiwadde emergency pill omwana wa myezi 9 mu lubuto mwabeera bw'oba twomusobola emmulabirira mugambirewo omukyalo oyo agaba abeera mu relationship n'omusajja okumala emyezi ejja n'afuna olubuto teyamugambako nti luggyemu n'amulaga nti ate woolugjamu ki ekinaatuukawo ng'alaga alumirirwa ng'omuntu alina amagezi waanaabira kumbe musiru oluvannyuma nnyo ate avaayo n'ayogera ebigambo mbonnamugamba aleete omwana amujjanjabire waffe twajja omwana oyo mu kyalo ne bwali essaawa zino ffe tusula naye ffe tumakinga sure nti alidde ffe tumakinga sure nti anyedde nti n'omwana oli afuna bwe yeebaka kati ayomba emitwalo 2 baleete omwana amutwale mu ddwaliro aveewa omusajja yenna ow'ekitiibwa akeera ku makya mufunire akazigo w'abeera muvume nga bw'oyagala naye ng'omanye alina akazigo w'abeera emmere engimuwa kale nkiyamba ekyo kinnamagwatala kiyambe buyambi yagamba talina ssente ayimbisa ki ssente wazitwala mu studio omusajja omwavu aba ayimira kinaatuka n'okufuna obwagazi obumala obadde okugamba ayimira ki ayimbisa ki okuyimba mu vidiyo azitwala mu ddwaliro baba musondera nsonde andi obusente bwalina buleka bwakwongera ku bizinesi ye ya music anaafuna ati abagamba oyo atuula mu nsawo ye n'alabirira abo abamukakatako kozi famire zaffe ze zitukakatako tewali kitatukakatako kitali ky'abaana baffe oyo bwalina okumakinga sure nti alidde era akola okufuna agaggawala ani agenda omumanya nti yagaggawala atali mwana we ani agenda omumanya nti yalinga asula wabweru n'akola taata wange atali mwana we kuba omukazi waddembe ofuna omukyalo omulala naye omusajja omulala naye omwana nze ndi munyiivu sijja badi bubaka ki bwolina eri biswanka weddeko buno obukya buziba olwaleero oli wa waggulu tetusobola kulwanyisiŋŋanya bigambo naawe naye ensi eno kyosiga kyokungula bassebo ne bannyabo ensonga zeezo bigambo biwulidde ate nnyinza obbagamba nti nno ekigendererwa kyaffe tekyabadde kyakulaba nti nno embeera etuuka wano tutatera kulaba nti no tugiwumbawumba naye bigambo ebyogeddwa by'abantu sekinnoomu era mbiwulidde nga bisooka agamba tojjaamu totemamu n'ekimu kati ate bwentemamu n'ekimu nagwo guba musango kati mubiwulidde nga bwe biri n'ebyogeddwa abo bennyini abantu sekinnoomu tebikakata ku nze oba baddukanya cyane eno tetugenda laba fuba okulaba n'ensonga eno zisolovingibwa omwana akulye mu kitiibwa mu mbeera yonna